Gw'omukaaga 2 omwaka guno, Nobert Mao yalangirirwa ku bukulembeze bw'ekibiina ki DP oluvannyuma lwa ttabamiruka eyatuuzibwa mu kibuga Mbarara wakati mu kusika omuguwa n'abo abataamatira na byava mu kulonda. Ebimu ku bye baali bawakanya ky'ekyokuddamu okulonda Nobert Mao ne Gerald Siranda ku bukulembeze bw'ekibiina kino, era abamu ne baddukira mu mbuga z'amateeka ate abalala ne baddukira mu kakiiko k'ebyokulonda nga tebaagala bakakase kintu kyonna kyasalibwawo mu ttabamiruka eyatuuzibwa e Mbarara. Ono Nobert Mao boyagala batuyagala oba wano tayiga ng'oli mulambo oba ng'ofuddiza kibiina kya. Olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kayise enjuuyi zombi ezigugulana okuwulira ensonga zaabwe. Bano beesozza akafuba akatakkiriziddwamu bannamawulire nga kakubiriziddwa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama. Wabula abawaabi beemulugunyiza ku budde obutono obwabaweereddwa akakiiko k'ebyokulonda ku nsisinkano eno. Bagezaako tusiba enjegere otusula otusega ambush batuyise ku ssaawa 7 tutudde ku ssaawa 9 ate beekwasa kyenda kino tubagambye nti bannaye mutuweemu essaawa 24 tutereze grounds zaffe zetuzize nga tubagamba kubanga nyingi. Bano bongera okukalambira nti wadde nga guli gutyo ensonga kwe basimba amannyo bajja kuziremerako okutuusa nga bafunye obwenkanya. Osooka okuganda okukakasa mwami Mao ku lukalala lw'abagenda okwesimba okuba president ku kibiina kya DP. Ekyokubiri obutakakasa lukiiko olwo olwayita mu nkwawa olwakuba abantu olwadduka n'obubokisi. Tubagamba nti Electoral Commission teka kutanda ngera bwe twawandise mu baluwa yaffe nti tugenda ku prosecutinga omuntu sekinoomu. Bakalambira nti oba ekibiina tekisimbawo omuntu ku bukulembeze bw'eggwanga nga kirekayo naye nga Mao tabakwatidde ebbendera. 2016 Deputy Field Presidential Candidate yafa oba terina babaka. Tusobola kufieldinga candidates nga tetulina structures. Kakati abo ba candidates be banominate nga baba bajeewa. Baba wawaabirwa nga bakulembeddwamu Gerald Siranda beewuunya lwaki abantu abeeyita bannakibiina bamalirira ekibiina obudde mu nsonga ezitaliimu. Bangi mbalabye mwe muli Mwami Kayanja Dipo, mulimu Dumba, mulimu Kirya basaba okuvuganya ku bwemupi ku kibiina kya DP ate baagireeta mu ofiisi yange kati oba olowooza siri Ssaabawandisi lwaki oba owandiika okusaba ate oleeta Wali Siranda. Ekibabo by'omutwe y'ensonga lwaki ate emisango egyagobwa mu kkooti ate bano basalawo kuddukira mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakodya akalala ke tugenda okukola kati nga buli atuwaabira tusooka kusaba mulamuzi ti naye batuwaabidde nnyo nga batumalira obudde kati ono nga tetunnatandika musango gwe asooka ateekeyo obukadde nga 5. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda kakakasizza nga bwe katunudde mu njuuyi zombi era nga mu mangu ddala baakuvaayo n'ensalawo yaabwe. Era kamanyi nti kalina okubaddira mu budde nga okusunsulamu ababeegwanyiza entebe z'obwa president kunatuuka kugenda okubeerawo ennaku z'omwezi 23 na 24 oba okusunsulamu ababeegwanyiza entebe ez'obwa member of parliament ng'ennaku z'omwezi 15 ne 16 omwezi ogw'ekumi batekunatuuka. Okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda okusunsula abo abaneesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga kwa kubeerawo sabbiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 ng'abamu ku bo abasuubirwa okusunsulibwa ye munna-DP Nobert Mao mu kaseera kano akyali mu kusikaŋŋana omuguwa. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.